Yatudde ku Spark TV ngolaba program nongamya nagamba nti eno program yaffe wetusinziza awamu kiki ekibadde kiganye kiki kyosabye Katonda n'owulira nga aluddewo okwanukula njagala okujjukiza nga bulijjo bwenkikola tewaliwo akadde ka Katonda ke yateekateeka era we kanaatuuka kankubulira omulungi ndaba Katonda agenda kukusanyusa Katonda agenda kukukolera ebyekisa Katonda agenda kuyimusa ajja kutuusa ne gy'otaasuubira kikubeereko kubanga oli ku program nongamya ate okikkiriza kusabidde nga bwenkyogera gy'oli nzikiriza onnegateko tubeere nga twaniriza omwami ono agenda okubeera nga atuwa obujulizi tukwaniriza nnyo ku program nongamya bana neesiimye weewaawo nsaba weeyanjulira omulobi gwa Spark TV atulaba n'okwongera okumubuulira amannya go gwani ebintu ebitinitini byasobola okutegeererako waaw abange neesiimye kubanga mundaba nze Sengendo James bankazaako taata Kani Tata Kani ye muvubuka yali mu luyimba yo muzeeyi yali mu luyimba olugamba nti ono omuwala Kani taata w'omwana mu video wagiraba ono omuwala Kani ayambala obugoye obw'abaana abato mu video yali taata w'omwana ye yali ggwe nkwatako munga gyali myaka gyadde yadda yeze naye ng'olabika ng'omuvubuka kwongera olimba olulala biri babiti oba omusajja alimu omuzeeyi oyo atagala nga dde yenzi lwaki ozannya nnyo ng'omuzeeyi Nze nayagala nnyo kubeera taata. Pasa Bugembe yampanga nnyo gundi eyo. Paati ezo ez'abajjajja Paulo Kafeere ebyo. Yayagala nnyo Paulo Kafeere nayagala nze oba mufaanana. N'agimpa. Otyo. Kati abe bamanyira awo nickname n'ekwata era bw'obuuza Sengendo James. Tebamumanyi nnyo negamba taata Kani. Oba onguddeko. Kati yenze bannaye nze tunyumyemu emboozi oba oli awo n'obaako ekikuzaamu amaanyi. Bintu ki ebirala byensobola okubeera nga nkutegeererako kuba kati waliwo asobola okwetegereza vidiyo eyo n'agamba ddala y'ono naye waliwo ebintu ebirala omuntu yayinza okwangu okutegeerako ebiralalala. Ebirala mpozi ne ku TV. Mbadde ku TV ndowooza emyaka mingi. Kozeeko n'abasajja nga Bannampala Yusufu, Bamandeevu, Bazambaale, Badokita Kwefulukuta. Bonna mbadde nze nga nkola nabo paka olwaleero. Olina obujulizi bw'obulamu obwo? Era nage nvumbulira. Ate balaba ompaddeyo. Ate ng'okyalina obulala bw'ogenda okumpa. Ate nga nina obulala bw'engenda okukuwa. Tutandike ku obwo obulala bw'ogenda okumpa ng'onnyumiza. Okay. Kanebaza Mukama nti olisooka bbaza nga sinnagenda mu bujulizi. Naye ogamba omuntu ali mukundaba nti Katonda asobola okutesitinga obuweereza bwo oba obulamu bwo. Nalema kuyisa kasoosi kufuna byengenda kugamba byentuuseeko Katonda antesitinze. Ekugamba nti nkozeeko n'abasajja nga Bamandeevu abo bwe muwulira Abazambaale. Wambadde era naawe ga mutuufu. Katonda atesitinze Sengendo. Katonda atesitinga. Naye kumanya antesitinze soka mpadde ekirabo ky'obulamu ndi mukulu tolaba nga ndi mukulu asajja benjogeddeko abo sibaka nange mbadde awo nga neebuuza ne ŋŋamba ddala obanga gwe wali mu kayimba kubanga olaba kati ne Pasa Bugembe oyo ndasoma naye nga nze amubuulira enjiri nga tanaba kulokoka ekitegeezo olina ettofaalire wagatta ku kulokoka kwa Pastor Bugembe era nze Pastor Bugembe nga sinamuyita Pastor sogere Pastor Sengendo naye nange male muyita oluvannyuma kubanga twali kwayiwa college school e Makerere. Pastor Bugembe nga ali mu senior ya kusatu nga ndi mu senior 1 naye nga nze nkulidde nnyo mu church nga nze na SU ya gundi y'essomero Scripture Union nga nze mbuuliramu naye nga ye wajja era n'akulanyika kujja nga ninamu kansibagambe Jesse nekyo mukitegeeka sana yakyogera nga ninamu akawala keyeegombye akawala kali yeegombye Pastor binabyagala ajabyagala atobyogerako Pastor nga ninamu akawala kayagala ye nga tannakulokoka niwe high school imanye ngo nakawala kakukurashinzeeko nayingira nga musipye najjama nakawala kalokole alina kujja okukola ki mu church wali akalaga naye mulokole bagende mulokole akala kamuganze sebo kayina mulokole ng'ambe ebyo Pastor ugende mu kimulanchawa najjanga naye nga talaba kyakola munaga akakuba engoma akole ki asobola okubeera nga afiitinga mu society yajja kuba ngoma naye nga anyumisa engoma ze nga azikuba ne zibanga ebivuga nga linga bani nvubuko natukubirenge engoma najjanga lwekyo munnaye Katonda ono yajja okuba engoma teyabivaako olonga nakumanya nti asobola okusinza mu ddoboozi lye kana birowoozaako ebyo abavubuka abali staboni
musomera abatutawanyiza skupyanire babire magalo bakubengwe ngalo bayo tukoye ebyo bwebyo munange pastor yerabide byakawala talokose amen tanso kube okukuwereza nga awereza mukama tetuyiza wakayima twalina omwami bamuta Saka Paul omumanyi bawa omwami omukyala Nanjego nga yatutendeka okuyimba nga tulina school choir kale school choir pastor Bugembe no jibera kubanga yali yamujja ku street omwami Mbogo nanyini somero yali alina okubako kya offering ngaki ng'omuntu bakuyambye ndi nakyo oyagala kukola baze n'abavuka bakiyiga ekyo waliwo omuntu akuyambe wakawoosula oba omuntu akuweerera mubako ky'omuddiza osimule ennyumba olabire ente okole ebikyo emmotoka ye giyonje wadde bakuyamba munne kyeyakola pasita nga tayingira sukulu kwaya ng'ayimba beesi nze gwolaba wano nga nnyimba tena soko nyimbiremu awo soko nkubira mu ngalo sina buzibu tugende zimala ezo munange kalina olimba lugamba byofunye bimala weewaawo twetaaga ebisingawo genkuwagaagano leka kutuuba nga batannaba kulya ebintu by'omu nsi tulinga ababipangisa oba katugambe si byaffe babitwazika byofunye gatundigidda kankomaawo nyumiddwa kayimba kange munange kati netuvaawo tugamba naye amanyi pasita tukoleyo kwaya yaffe ey'essomero olwo kati tutukoze sukulu kwaya bagita Starlords Band tuyiza kayimba bakaita nvudde wala 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 mukama okujja mu maaso go lubadde lugendo ddala kutuuka wano wentuuse zaani mukama okujja mu olutegedde bampitanga lya yero olutegedde tutandise okuyimba yero nze gwolaba nayimba yero nga nze ayimba tena olwo mukama atandise okuggulawo enzigi eyajja okusoma obusomi kwayiwe fuuse mukwano gwa musumba amaze yatavudde okusiniya fo agenze mu vaaka mukama olwo ate naye amuyita ng'omuvubuka yali mu scripture yinyo n'abavubuka bangi essaawa zino bayinza baba bawummudde naye nga yandiyagadde okubeera nga naye yeenyigira mu kuweereza Katonda nga mu butuufu tebyandimuswazizza naye olwokubanga abaana basoma nabo olusobera n'abaana nga balaba bo baakabi ebyo birina engeri gye bibassaamuko ku level gye baagala obeerako wasigala otya ng'oli muvubuka ng'onywedde ate n'osigala nga oweereza Katonda wo ekyakuyamba n'okuyamba kuba nkimanyi nti eggulu kululwo ate ne Katonda yasanyuka wagattako ettofaali omusumba n'omubuulira enjiri essaawa zino kati pasita abuulira abalala enjiri kyenyinza okugamba abavubuka kyenazuula buli wobeera nga toli active mu Mukama emikisa gy'okugwa kuva ku Yesu mingi sina ku Yesu yekka n'obulamu busobola okuyimpa wakululwo kubanga twabeeranga mu kyalo nga jjajjaffe bwe tuba tulima gamba bw'oba olima akantu ako kataliza akatunkuma oyo tomutema ebintu ebyalina ng'omugaso gatobitotema ekiryo kyange kalina obulamu bw'ensi oba tonna kyokola ebikutali Katonda okutaliza olumu azimu agamba kati mutaliza ki kati bale ngamba abavubuka banaye bw'oba tolina kyokola mu Yesu n'embulamu bwa bulijjo emikisa gye gy'okuwangala mitono aye nayo olina okubeera mu Yesu era mitono kubanga bw'otabeera bize mu Yesu ebikutwala biba bingi nekikuyamba nako kubeera nga kituufu kyogedde oyina ebintu ebimu byoleka n'otuuka ate n'obeera nga oweesa Katonda ekitiibwa so singa osigala nga obikola g'omuvubuka ndaba biyinza okukulemesa okutuuka ku kirungi ekyo kye wandituuseeko n'oweesa Katonda ekitiibwa ne bazadde bo ne bakwenyumirizaamu ng'omwana waabwe tugende mu maaso wali we tukomye mutuuse mu senior 4 senior 4 awo tuyimbeyo nenyimba ezawera bibuzaabuza wandibadde mufu komaweeka lwoza ndekerawo okubaakinga pasita nga olutukomye oluyimba olugamba paya kakaaga ekitegeeza pasita tandika okuyimba ng'ali mu senior 4 senior nga 2 ennyimba nezifuluma zinezafuluma yero kati batuse otumanyika okumanyika yero yamanyika naye yatutawanyamu ku promotion nga abantu bagamba lwaki toyimba nga wipolo twagala nyimba ziduka wipolo ntondo promotion yatusumbwanga nyimba basula mu busero
yali Katonda ye yakwata ku bantu baliko kwagala ennyimba ez'obujulizi nga tebazaagala kati neewuunye ennaku zino ate bw'ayimba ennyimba nga ziwipole ezidduka tebagamba ate yava ku mulamwa abantu kyebaagala kizibu bakyayimba bino tetwagala ezo ate luli batugamba nga muyimbe nga wipolo temuyimba byanvudde walabye ebiki kale netuyimba albamu eziwerako ndekerawo okubaakinga nga ndaba levu kasikyagisobola kuwanika ddoboozi lozanga obanga nkaddi nga bayimba mpaaya akakaaga nga kyasobola oba wali oyagala tandika kakikyo nga tokyalimu bino ebyokubeera nga obaakinga wadde saali muyimbi alowooza nti nyinja kuyimba ebyange nali njagala oba kuyamba kuva nanyanye ku supporting era Pastor Bugembe ennyimba ezasooka nze nakwatanga ssente nenze promoting nkwata tape oba compact ogimanyi izi tape zobateganga mu gunde zine twawubanga cutting mu kyalo nga njiwo kondakita nemuwa ssente zange nga aginteekeremu abantu bagiwulire nga betugenda nga ninya n'engendo zesaagala ninya kuva mu kibuga paka bweyogerere basobola okuluyimba bawulira oluyimba lwaffe kati nayagala nnyo okuyamba ku pastor obuweereza abo zine serowooza kuba nange nsobola okuyimba era kati simanyi nsobola okuyimba ebyaddala kuba ndabanga calling yange MC era bwe nava ku ssomero kyenasinga Pastor Bugembe kyenasinga okunyambako kufuuka MC era mbadde MC kuloza ku buli bayimbi ba gospel bonna mbadde nze yali MC ku maama olimba lwa Judith Labirye maama nakivubu waliwo bulimu oli mu Kampala nali ndi mu Kampala nga mwentu olimba lwa maama twakola concert eyo nze yali MC ne Patrick Omujuka ne Ruth Wanyana emyaka ng'emeka singa 10 emabega oba 7 kati awo nentandika okudda ku layini eyo okufuka MC nembeera MC basega wa buli muyimbi wa gospel kumpi mbadde kati awo tandika okubanga ate nange nfunamu ebirungi mu linnya eryo Pastor kunfuula tatakani n'okubeera mu videos ezo n'okufuka MC konsati za pastor zonna tandika okubanga emikolo gy'embaga buli omukolo ogw'amaanyi wanewamu wano ku Serena nga sivaawo nani badde ntuukawo nti ifu bwe nalinga mu bennengera ewala kati mbituukamu nga ndize MC nga nze abagajjako ebyuma kola boti waliwo baddekaawo mu lugendo loluno olw'obulokozi kubanga kati wayambibwa Katonda yakuyamba wamutegeera bukyali wali odiriddeko emabega nalinga ndowooza oba okuddirira oba kibeera ku nze nzeka buli muntu kyekaloosera olwowula ng'oli down olwowulya ng'odiridde oba kyasimanyi obaawo mbangudde naye olwowulya nga ne bw'ofukamira wansi ku viiviri ebigambo bikubula kyekutuseko nga mukama webale kunkuma newebaka ng'ofukamidde n'okusaba dakika zobanga anoba asatu dakika zibeera nga bbino nga ebigambo byakugwako simanyi oba muntu w'omunda yabake yaweddemu amaanyi oba abeera disappointed naye ng'owuli oyagala kusaba naye nga tokyalina era kyenva ngamba omuvubuka naawe andaba omuvubuka n'oli andaba nti bw'obanga owulira nga oli mu muudu zisaba obanga owulira ekisa ekisaba saba oba owulira nga ekisisiiba siiba oba owulira nga tokyagala kusiiba toyagala kusaba naye zira essala zoba wasaba ng'oli mu muudu zeeseyo okuyamba n'owithdrawingako okkono ga Mukama kati irize nasaba nyamba kati sinagasaba olula ng'omenyese bagobye ku mulimu oba ebibuuzo tebikomyewo oba ogudde ebibuuzo obuzuliteeke noga Mukama fiizi zivaawa awo zire essala ze wasaba ne zijja nga zikuyambako negolula tokyalina kisa kati awo kyali kintuuseeko nempulira nga nekya kisaga agendayo nempulira nga bye babuulira byonna ninga byemanyi n'owulira ng'onafuye kyali kintuuseeko mu lugendo luno olw'okubeera nga oyimba otandika ddi era birungi ki byewebaliza Katonda byogamba nti mu kuyimba kuno mu kubeera nga mpeereza Katonda nga kyenasalawo okukola bo bavubuka bangi balina amaloboozi amalungi nga ggwe naye n'akayimba ka gospel ne kamulema okuyimba ekinyumidde ekimanyi eddoboozi eddungi nga ggwe ddungi waliwo atalisobola naddiyimba kyagadde okiŋŋambye ofunyemu bintu ki era lwaki wakera n'ogamba nze ngenda kubeera nga nnyimba gospel music ebirungi byensosa ofunamu lyerinnya erinnya bannaye eddungi bayibuli egamba lisinga feeza ne zaabu waliwo ebintu byentuuseeko nga linnya keziba interview za TV nze nga bwe nagaye nti koze ku TV ebbanga
nali saagenderera kuba nti bitabo nti bingi naye nga oli yagamba tamulaba oli yandikomeninga ku TV yasooka yagamba namulaba mu luyimba lwa Kani asobola okukola paati eno era saayita abantu baali awo nga batudde ku layini bangi nnyo abalina ebitabo enyo naye natuuka nagamba tuka ku seeti lunaku lwali lwa 6 oli yali mu control room n'agamba yoyo gembadde neetaaga naye ng'erinnya nalifuna wali lyanga livuga bamugamba waliwo omuvubuka asobola otuulamu eyo sho gyali kati n'emikolo gye nfunye erinnya Katonda bakuwa erinnya eddungi aba akuwadde byonna ne bw'oba osomye naye nga bw'ova agamba naye oyo banetakoleka naye naye omuntu oyo muzibu oba omaze budde olina kukola linnya eddungi erinnya eddungi balikola n'empisa n'obugonvu n'ebirala ebiddako ne Yesu kuba linnya eddungi terikoleka nga tolina Yesu ebikusika bingi okola erinnya ebbi tebamukutte nga alepinga oyo bamukutte nga anywa enjaga nga waliwo bayimbe ne bakuteeka mu kayimba ako akakani wandibadde osobola ogamba kankoleyo ka stand akagenda okunziza engulu ebyo bwebityo ebikusika bingi erinnya liffe kati naye Mukama olumu yakuyamba kati mpunzika bottom line eri nti muyagala erinnya eddungi saba naye gattako n'ebikolwa ng'empisa okwagala abantu n'ebirala kati abyenfunyemu ebirala nali simanyi nti ngenda kulinnya ennyonyi nalinya ennyonyi soka wali ogenda ludda nali ngenda sale so wala nnyo Dubai naye nandifunye disede za tiketi nzikole ki ngende eyo wasula teweebaza bagamba nti enkeera ogenda watogeyo nekontrolinga mukongeje nti omuntu omukulu nefuulanga atajja okwebaka naye era kale seebaka ekirya notuuka munyonyi n'otumya buli kyewalaba mukwana bitumya naye nga otumya nkoko baita omuntu tobutegire nonga enkoko bagyetidde mu kano kantu n'amalo nagajjayo agaffe ag'ennansana nengateeka ku nnyonyi ne bantawanya ku kisaawe emboozi y'ekisaawe yesola nagimala kubanga omuntu omweddu baadhi y'abantu bane abatutuma obuwunga nga muli eyo ebweru mutukola bubinyo kasana sigale ku kisaawe kate ekyamagalo kimpite mu ngalo oluyanga nti tirayo posho wamaganjo nempalama ne posho ne kataba nkwate embunjaga nze no nga ntukali embaga abanange this is posho wanga what is posho namanyi maize fula ne pasa bagebe Mukama akusonyu yayi agenda ngalo agenda n'omuntu gagamba nti babadde nga agenda kunnyonye bunaku ngali mayiro ng'oli omukyala gyali eri nga nze ndi eno ku checking point nenga ebansigaza abasikale natya yenga olugendo lwanfuga lugendo kyamagalo kata kimpite mugalo nga bakebera akawunga paka mu ndeeri bagamba what is this is wongo bangamba nti posho kiri mu luzungu mwerera abaana kumbe wali olina maize fula luvannyuma nyo ndegati maize fula kyekyoluzungu laba wali osigadde mazima katawe bali ebaka bampisaawo naye bottom line era eri nti Mukama yantambuza mu nnyonyi nyambadde sirisuubira kutambulamu wali ogenze kukola ki era buweereza bino by'okuyimba kuwerekera ku musumba wange gamba pasa bugembe oyo ankoledde naye ebintu bingi byesaasuubira era ekirungi ebirala birungi nnyo nyinza obutabimalaayo nga by'emirimu nga byegambye emirimu gifunye osobodde okuwa ekikulu ddala ddala kinali nsabe Mukama nze ampangaazi ne bwe nali nfudde emirundi ng'esatu gye nnaakafaako wali ofuddeko bw'olina mugenzi sooka onyumiza wafa otya sooka nali omuvubuka omuto nga tutambula ng'abavubuka mu gurupu mikwano gye nga tuvugavuga obugaali wiikendi olweggulo emmotoka bana basalinkiriza ebbali abatakisi oli nankoona gye twali tuyitye eno ebbali gye tuyita ab'obugaali takisi nenkoona namugamba abantu omwana addamu omulinnya afe agenda kusibisa paka kali Katonda nannyamba oli emu oyo bali alimu Katonda alimu eddiini ensigo ey'obwa Katonda manyi si buli omuntu abamu atamanyi Mukama tabana abambamu n'ensigo eyo naye namuga dduma kyogamba mwana muleke nankwata nantwala emulago nimmalayo mu kkoma ennaku 3 kumana nali nfudde mu nnaku ezo 3 mama wange yajja mu ddwaliro ndabyeko nampitako emotoka we yakutomera wafuna obuvunde buno nazimba nnyo nga ndi munene nnyo nga tasobola kuntegeera nampitako olunaku olwasooka nampitako olwokubiri n'olwokusatu naye aba ava mu woodi bw'ati nga tekikyatege nga nazirika dda
n'alaba olwala lw'ekigendagano olwala si lwa mutabani wange lwandabirako nti no jime n'aloka abeeraawo n'abeerawo ennaku endala n'esimuka bwe pu bwasesimuka n'amanya ninza okuddayo nfe nanga agamba ayi yesu bemanzizeeyo neme okugenda nga tamanyi banalindagawa bavuka tamanyi ogenda mu bibanda bya firimu ebyemipiira era amanyi bali ngenda mu bibanda bya mipiira nga bangu emanzizeeyo nenfa mbe nga maze okwatula bagamba gamba ayi yesu abagala agenda mu ggulu bange kati okufa okwokusatu okwokubiri nali ndi kuweemusi nkola embaga amasannyalaze ne gayita mu microphone baba ali ku mbaga balowooza nti ndi mukola komedi waki w'obwemusi omugole nga alina nkwingira asala kaguwa wali satu we nakoma kyanyamba muganda wange ali ku piano muto wange nagamba naye muganda wange si muzinyi nnyo kale okuyimba asobola ogezaako naye okuzina n'atuka okukola break dance bwati ago masannyalaze niŋŋamba mutima gwange mukama ekyo weewo omuntu aba afa walumu awe asobola n'okwenenya bayizayo mu spirit omulosobolako interview nobako bya visa n'okola n'osabira mu mutima wo nga toyogera nange ne ŋŋamba mukama ekyo kyayogedde kituufu ago masannyalaze ge gankuba ajjeko switch olwo ndi mukugwa nwana ne microphone bwe nagwa ku microphone twali embaga yali mu church nekwata ku pole ey'ekyuma ne ganyongera okunywa era de mu gana ngenaga mujeko switch nganze mbawulira olonfa najjako endala nimugamba mukama bajjeko n'endala eya microphone bajjako ne bizikira nengwa ku ttaka Katonda nakutasiza nengamba mukama nyamba nzire ngulu omugole ali wali alinze mubalira nyampayo chance bompa chance nja kulabira mama wange mama wange nga matatange yafa yamundekera Katonda nampulira nenyimuka nempulanga debo amaze malusu gachaita ugana nali nkaze nnyo nempulanga malusu gayitawo wano ninga kati nkyali mulamu nembala omugole emu biri tatu na tebatega kigude baloza break dance budakikeze tono nali nfudde ate nga nyimusi nene njabika nze nazo nemusubane jabika nenjo omuntu wa black nze nabagamba kati bobo bwe bujja obo maze okwabika yabika wenna obo ofudde nenze muninga ndi mulamu ogwasemba yokufa kwange namira overdose nga ndi musingo room nga nepangisiza ate kyekyakkumisa overdose nabala basibire emirundi emeka nembala ntya nesani nga nakutta nali mulwadde nemire pekaawo nate nali nfumba ka hot plate embugumu nerinzigwako nga simanyi nakanda nga kuzzaamu mu byenfumba amazzi kumbe omuka gumpedde kati nimeze eddagala lingi bwe ekyanyamba nali ngenda okufa okusembayo nengwa ku kapeti buno kapeti obavubuka omanyi obwakaveera nga kanyogoga nempulira nga obulamu buddamu mbadde ngenda kufa nenjavula nenzigwayo nengwa wabweruba neyebanaga mulokole obadde ki nze gwolaba nakafa emirundi egi Mukama njagala amina Mukama njagala olw'okuolwa leero mbadde n'omwami abasinga gwe bumanyi nga taata Kani lye yaŋŋambye nti lye musinga okumanya oli yali mu vidiyo lyani n'omuwala Kani eyali yakola ng'omuzeeyi vidiyo ngenda gyetegereza bulungi nnyo nange ate nsobola okuddamu okumweddingana akakase nti oba ye bubaka ki obusembayo bw'olina eri omuvubuka oyo oba omuntu oyo yenna abadde atwegasseko olunaku olwa leero mikwano gyange abavubuka abali eyo suubizayo mukama ekintu mugaye mukama bw'olinkolera kino nze mbagambye okuwona kwange okwasembayo okufa nagamba mukama bw'onomponya mundi gwe ngenda kuyamba maama wange era mbirungi byenkoledde maama wange kwe kumulabirira kubanga nakyeyama naye omuvubuka ateyamye ku kyogenda kukolera mukama oba ne famire yo era omugaso gwo ku nsi mutono Katonda yeewuunya akuwangaaza okole ki baako kyogamba mukama mugaye mukama bw'olinkola bw'olimpangaza bwe ndiyingira ekibuga bw'olimpa omulimu nja kukola kino ndikikuwa Katonda awo n'ebintu abyanguyaako bw'oweeyama mu maaso ge kyenyiza okugamba tweyanzize nnyo thank you very much okubeera nga tulunaku olwaleero ogabanyeko naffe obujulizi bubadde bungi engeri gyazze ng'awona abantu abamu amasannyalaze gabakuba n'ataddangulu nga tolaba ng'ekibadde mayina bangi nnyo bebatomedde mu butuufu ng'olaba oluusi tebamulinnye nnyo naye n'agwa eri omutima ne gulekera awo kola oba n'afuna omusaayi ne gugenda mu bwongo n'ataddangulu bingi nnyo naye Katonda bw'abanga tanaba kusalawo nti ogende ku olwo ekisa kiba kikyaliwo okubeera nga akuwonya
kuzirinnya ennyonyi ojja kuzirinnya singa osigala weekutte Katonda ng'omuvubuka oyinza okuba nga olunaku olwaleero gwe gusosola ba programu naye ng'obadde ondaba weekwate ku Katonda kigenda kukuyamba okuta emize egimu egyandikututte mu kuzikirira sooka okunsi kokka wabula n'obwakabaka bw'omu ggulu obwetaaga naye obukoleredde otya nga weekumira mu Katonda ate ng'obala ebibala eby'omwoyo omutukuvu nzikiriza omwami ono mwerekereze tubeere